abalungi be basinga obungi ababi. Amanya neddoboozi nze Aida Nakuya Mpalanyi nga ne mukyala mufumbo era omwami wange ye mwami Mpalanyi Eric. Mbaniriza nate ku programu yaffe enganzi abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale kwekumira ku programu, mwebale giraba, mwebale ku gye tuyita ne mutugamba programu yammwe bambi nnungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutugobereranga. Nati tugenda tuzze n'omutwe ogulimu omukulembeze omu ku basinga obuto mu Africa, ye mukulembeze wa Burkina Faso nga mu September omwaka guno agenda kuba aweza emyaka 3. Yatwala obukulembeze bwa Burkina Faso nga alina emyaka 34. N'ebintu byaze nga akola tutuuka n'okwebuuza nti naye bannaye ebintu bino bye bamwogerako omukulembeze ono Ibrahim Traoré bya ddala oba si bya ddala? Olwo tuzze tukasukeko ttooki tulabe enkola gy'akozeemu ebintu bye, ekigendererwa kyeki, abakulembeze ba Africa abalala basobola muyigirako ki. Bingi byazze ng'akola. Mu studio siri nzekka, ndi wamu ne mukulu sebo mukulu abantu tubabuuzeeko. Mwebale, saagala kwebaza na muntu yenna lwa nsonga okwebaza, ekigambo okwebaza olwaleero ani agwanidde okwebazibwa mu nsi yonna? Singa Katonda ajja n'akugamba nti njagala omubuulire ani gw'oyagala okwebaza mu nsi yonna, weebaza ani? Oba tuve ne ku bantu nekya nayo weeri n'agamba nti kiki kyoyinza okwebaza nekyamusana biki? Oyogera ku Traoré. Oyo Traoré abantu kye batalaba oba kye tulina okulaba ku Traoré nti tali yekka. Traoré ebiseera bituuka kankubuulire, Nyerere bwe yali afuga Tanzania 95% ye bwe yaga 95% tebaali bayigirize. Abasajja bankuluma abo basooka aba Lumumba abaayagala ennyo Africa okukola ki? Okwegatta. We baabeererawo ng'abaddugavu 9 ku buli 100 oba 99 ku buli 100 si bayigirize. Naye ng'abasajja abo bo baali bayigirizibwako, Nyerere yali musomezi, baali batrayiningiddwa ne balengera ekyetaagisa. Naye nga ku ssaawe bannaabwe bwe baali bakulembedde Abafirika baali tebakiraba. Oba baali bakiraba naye nga tebaali ready? Tenedda baali tebakiraba. Okay. Kubanga Nyerere agenda okwestablishinga Ujamaa, kye baayitanga Ujamaa mu Tanzania, ng'alaba talina ngeri gy'ayinza kutegeeza abantu bano kintu kyonna. Koko ye ndika bagatte wamu bannaye, ffenna tukole ki? Tukolere wamu tulime sayisu. Ffenna twekembe. Ujamaa kyalinga kitegeeza twekembe. Okirabye nga ku ssaawe awo abantu kye bakola ki? Kye beetaaga. Kati olwaleero tulawolajja nga almost 50% over 60% of the African population, Mukama nsonyi wanjogedde ngeri educated, siri sure about that. Naye nkugamba tulwalira Africans bangi bakoze ki? Basomye, bagenze ebweru ne balaba. Ate ne wajjawo mutawana gwaki? Gwa technology. Nti ka technology eri available tekyakwekebwa. Buli omu akola ki? Buli omu asobola ogifuna nati. Buli omu abilize yesobola okukola ki? Okugifuna. Okuvaayo. Abaasooka bonna okulwana baali balwanyisa stubbornness, mputu. Naye olwaleero tulina okulwanyisa ki? Magezi. Nti engeri gye baali balwanamu yali ya mputu. So baali tebalwanyisa mputu ziri mu bantu. Kakati
Traore olwali mu film mu mizanyo tulina kye tuyita turning points. Traore ebyo byakoze si yeyi ate ani abikoze kubanga ffe gwe tulaba anti wuliriza naye kenyini tamanyi ate atya anti Traore ebintu byakola biri larger than him. Exactly. Kituufu ekyo. Kakati bwe biba larger than him naye tamanyi nti Traore is a turning point of African history. Nti ne mu mizanyo tuba ne turning points okuva ku B okudda ku C. Oba okuva ku C n'esooka okudda ku yokubiri. Traore is a turning point of African politics. Over civilization, over politics. Kyonna kiyite social, political, economic, whatever. Nti representinga si byakola ebyo byakoze bimuwaana nga wano abantu baffe bandi biwanye kati ng'abantu bonna bakuba wolokoso oyo buli omu abeerenga sekundi Traore biki yakituufu naye nga tekimala Traore byakola biri larger than him ate nga abafuzi abasinga bye bakola biri smaller than them. Exactly. nga bano abaawa abeena abalala eno gye tuli okukola ekintu nga kiri smaller than you ng'ate oli mukulembeze Traore si kyekyo. Traore turning point of a generation which wants to get rid of engoye ze baatwambaza. Exactly, kubanga ekimu ku bintu byajjeewo kwe kwambala bino byolaba bajaji bambala the wigs bambala n'ebijowewo bye bambala nateekawo ekyambalo kya Burkina Faso. Nze nkiyita bisaani. Si bisaaniiko. Nodda ebisaaniiko ebyatuteekebwako. Those are British legal wigs. Anti obadde ki omanyi bw'oyogera oluzungu kati owulira bw'oyogera those are British kiki ogambye otya legal wigs so kira kati bw'oyogera oluzungu olowooza nti okimazeeyo era oli mugezi. Nedda kisaaniiko ekyakuteekebwako abantu abaagala okufugoberengabo. Oba baali batwagalizza bulungi baani abazungu abamu abaabireetanga balaba ebyaffe byefaananyiriza bulala nga teri muntu akwagaliza bulungi ng'akwagaza ssente zo ne bwaba mukazi ng'akwagalako ssente abatakwagaliza bulungi. Abazungu tebatwagalangako ne bye batwagaliza byonna ebyobulungi naye batwagalako ssente zaffe resources zaffe ebyobugagga byaffe obunafu bwaffe owulidde ne badooka batuyimpoozingako. So Traore is a turning point kati akikyusa ekyo but it is a generation affair. Mulembe nti ekiseera kituusa abaana basomye Africa esomye Africa egenze ebweru ebonyeebonye bagenze bakubye ebyeyo wanawa bafuuse ba professors bafuuse ba doctors kati basomye the certified nurses, accountants. N'olwekyo kati basobola okuwa endowooza yaabwe. Traore gwe omumuli gwakutte kati ffe abakulu tetusobola gukwata omumuli ogwo kubanga ffe twayambala biri ebyabalamuzi ebyo biwiigi ebyo ebiwiigi by'abalamuzi simbo y'ebintu byonna ffe byetwambadde bye batwambazza abantu abo. Kakati Traore ekyo ayagala akule omumuli gwakutte gwakujjawo ekyo nti badictators baffe baalwanyisa abazungu ne babateekamu omutima guli ogw'okumanya nti be batusinga era be ba masters ffe ba slaves oba ba servants oba ba peasants abayina obbakola ki okubasaamu kati bano ba dictators abantu abasooka okulwanyisa abazungu era ekyo kye baayambala nabo master nani na servant kyogamba enkola y'omukungu n'omuddu oba master servanthood nayo eri just imported bagireetamu buleesi ffe tetwalina mukungu twalina ekigambo omukopi wano mu Buganda sigamba mu Afirika yonna
naye nga tetulina kintu ekyo temulina kintu kya buddu kya master na twalina the mwami culture wano mu Buganda naye ng'omwami ali supposed to be a custodian of the community custodian kwegamba oba omuwanika steward akuuma ebintu oba atereka ekintu kyonna omwami yali muwanika wa byabuwangwa wa bya kyalo kyekyo kyalimu abantu baalimu era abantu bonna okukolagana n'omwami bakiraba nga kyakitiibwa kya mukisa nga tebalabawo foomu yonna yakunyigirizibwa era baami be babeeranga n'ebisaakaate nga okutendekeramu abafuzi oba abakulembeze oba abakozi ab'enkya culture yonna egenda ebeera n'eggyibwawo colonialism abazungu ne bajja ne bagijjawo ne baleeta master ne baleeta boosi kaŋŋambe boosi era kyova olaba ennyumba zaffe ze tuzimba kuliko boys quarter oba oli mukadde oba oli muki naye bubanga oli servant wa muzungu obeera mu boys quarter naguno gujja tukyazimba boys quarters zaki olaba koloni olaba ekyambalo kye batwambaze meaning abaddugavu mu ntandikwa baali baddu b'abazungu si mu ntandikwa abazungu batusangawo abazungu we bajja ne bafuula abaddugavu abaddu baabwe era ne kibeera nga kitambulira ku level ya muzungu muddugavu era basooka okulwanyisa abazungu ne bambala ekyambalo ky'abazungu ekyo mentality nti ba dictators nabo baagala okulaba nga be ba master nga muli baki baddu baabwe bakikoppa ku bazungu kati mindset eyo okuvaawo tujja kwetaaga the last dictator of Africa owulidde tujja kwetaaga the last dictator of Africa era ebintu ebimu last dictator of Africa tajja kuvaawo leero oba nki oba luli oba ddi naye bw'anaavaawo generation eyabo ba dictator nekola ki nevaawo ono omusajja tawuli kya representinga kakati mu South Africa waliyo Malema naye mukambwe ennyo ye owulidde Malema si muntu mu East Africa tulina Kyagulanyi kyogamba nti Kyagulanyi omuteeka ku level ya Taori generational ku mirembe omulembe age group peers olowooza singa Magufuli teyafa yandibadde atukako ku level y'omwami ono wa Burkina Faso level ya Burkina Faso abantu bagitukako Amini yagituukako ate ne tumala ne tuddayo emabega Amini yagoba wano buli kiramu exactly you're right okitegeera oli mutuufu naye nze nkuga nti olw'okuba abantu abasinga baali tebali bayigirize enough nga tebakiraba ate ne wabaawo abasajja abasabotaginga abaffe bennyini abasabotaginga nga ebintu ng'ebyo ebya Idi Amin naye Idi Amin yakugamba mugende n'agamba n'ogamba nti ffe tujja kuwa aid Bungereza yasuubiza Queen namuganda kuleetera obuyambi oba oyagala n'agamba nja kuwa cabbages ate nekyewunyisa kati Amin ekya Traore kyakola Amin yakikola kubanga ne Traore yakikoleramu yali nga abantu bakyali naive nga tebanategeera kyakukola Amin yali ahead n'enkuluma yali ahead owulire Basankara baali ahead kati ono Traore olowooza yali timely yes alina omukisa nga Museveni gwe yalina wano nti yayingidde nga waliwo ddala gaapu eyo ng'abantu bonna bawoloma buwolomi Traore najja ng'ate abantu abasinga bali kiki educated bw'ogattako ne information yene kati eri wonna mu technology ne kiba nga kimuwa advantage
okuba nti kyakola kati kibuutikira ensi yonna. Kubanga recently alina ekintu kyeyakoze era ndowooza kyekyanjiddeko ne ŋŋamba naye omusajja ono twetaaga tumwogereko ku show eno. Yagenze n'atema emisaala egy'aba public servants ne ba members emisaala gy'aba members ba parliament n'emisaala gya ne ba ministers by 30%. Yagisaze by 30%. N'agenda ayongeza egy'aba civil servants by 50%. Nendabira ddala ekikolwa ng'ekyo si kya bulijjo. Kubanga ffe wano mu Uganda, mu ggwanga lyaffe wano Uganda, badoctors beekalakaasa. Wakyama kakyama mamera, ffe tuli bakakyama mamera. Kyetulaba nti si kya bulijjo ate kikyandibadde ekya bulijjo. Si kya bulijjo naye kirungi. Ate wuliriza nkugambye omuntu okutandika okulaba ekyowa bulijjo nga si kya bulijjo nekitali kya bulijjo oba wayonooneka dda akati omusajja kyakola kyekyandibaddewo ekya bulijjo neffe kati ate tulaba nti si kya bulijjo olw'okuba twakyama mamera bana badokitenzas baatukyamira ne batuteeka mu nkyamu kakati bwetulaba ekituufu tuga nti si kya bulijjo. Kubanga olwaliro netukola mu gavumenti wano nga President Museveni agambye omusaala gwa member parliament 30% bazigyewo, gwaba minister 30% bazigyewo, naye emisaala gy'abasomesa bagyongeremu 50%, egy'abasawo 50%, egy'abanansi 50%. Yabagamba abasirikale nti ajja bbawanga abawungeza up to 1 million buli omu. Naye ng'omusirikale omu wakakadde. Ate tetwagala bbawa kakadde abasirikale babeere n'obusungu buli kaseera. Bwe balagira nti mugende mukube bagenda nga balina obusungu. Kyova olaba abapoliisi n'abasirikale tebasasulwa ssente nnyingi nnyo. Basobole okuba n'obusungu. Bw'ajja n'akusanga n'essaawa. Abatanzania wano abajja okutulwanirira okutununula ku Idi Amin batubbangako amasaawa. Lwaki? Ne leedi. Mukulu ogenze n'oleeta ekintu kya Idi Amin. N'engeri Traore gyakola ebintu bye. Nendaba nga mu achievements ze naze nga ndabako bazenze nga mpulira neze nsomye. Nendabira ddala nga bafaanaganya ebintu. Traore ya rejectinga loans from International Monetary Fund n'okuva mu World Bank. N'agamba ebyo Africa tekyabikola ki tebyetaaga. Tekyetaaga sente kuva mu America, tekyetaaga sente kuva mu Europe and so on. Bwe batyo n'enkuluma bw'atyo bwe yalaba ng'ekintu akiraba naye ng'abantu baali nabo si bayivu si basomye ensi kyezo mu Africa tebitegeerekeka. Owulidde kati abazungu ne batwala advantage eyo ne batandika okuteekawo buli muntu gwe baagala muno mu Africa. Nga bajjako anabagondera. So nga tebaagalira ddala muntu azukusa ki azukusa Africa mbwa zeebase muddu yeebase tozukusa ki tozukusanga mbwa yeebase eyinza okuluma. Abazungu nga tebaagalira ddala muntu azukusa ki zukusa mu Africa kubanga mentality yaabwe yali master nani master na servant. Yes. Kati bankuluma babira bano bagati nedda kubanga basomyeko. Kati bano abantu baabwe ate nabo bo tebasomye. Kati ate bawagira buli bazungu gwe bakola ki gwe baleeta. So Sankara jidde mu time si Sankara Traore Ibrahim ajira mu time nga almost 50% of the African continent bali educated. Bali accessible to knowledge. Ate bakoye. Whichever. But now they can go back to and fro, forth and from bwe bati. Ne bagenda mu history. Through media. Ne balaba ekyaliwo. Kati kyova olaba nti Africa yonna olwaleero n'abali mu diaspora bawagira Traore. Naye luli nga ne Africa yonna terina weyinza kuwagirira ani Nkuruma tewaaliwo media cutting across. Information was not readily available. Kitegeera Sankara abo kujja almost nabo baali ku njegooyeego ya tekinologi okujja n'obutajja. Ne babatta abantu abo bwe tutegeera lwaki babakola ki babatta nga tetulina common factor
olwaleero technology has become a common factor mu Africa ne mu nsi yonna which helps a lot nti kakati omuntu tabuzibwabuzibwa nnyo abeera amanyi ekintu akiraba tuna n'ebiri instant nga kyakabaawo n'okiraba ku Instagram n'okiraba ku Facebook n'okiraba ku WhatsApp ebyobugagga byonna ebiri mu ttaka bo be bamanyi ebisima ono twalina kirembe mines be balina ne detectors zaabyo tibiri wano na wano nga be balina ebisima fe tetulina knowledge n'emu maybe eyo ensonga lwaki Abafirika baba omwaganya nga balaba bano abantu balaba effe kye tutalabanga kye tubadde tutamanyi balina n'engeri y'okukikolamu ebyo nabyo birimu ebyo nabyo biriwo kubanga omanyi nti abamu n'Abafirika era nakati gye bali nga tebamanyi muwendo gwa gold kyenkugamba it takes education it takes information abantu okutegeera nti mu kibanja kyange mwenja okujja ki obugagga bwange kati omuntu akugamba nti limu obutika awafunda luli tekyaliwo obutiko bumera bwokka bwameranga bwokka butiko bubaala kati olwaliro omuntu agamba oyinza okulima obutiko n'obutali bubaala na buli obunene bwameranga bwokka kubanga bwetonya mudduka nga bamuyita simanyi guddu n'okasanga nga kameze kokka ne bakajjayo ne kabeera derikase mu maka gonna kati kaako mukulu waliwo ebintu omwami neera byakoze simanyi nga gwabikudde amaaso gange nti byakola binene okumukola ki okumusinga yasasula kya representing kyakulembeza kinene okusinga kyakulembera okay nti akulembeza ki Africanism bantu ba Africa ate kubanga siboka bantu akulembeza bantu kikomya era singa akulembeza abantu teyandigobera French troops from Burkina Faso yandigambe na bano bantu we can accommodate them nti ogoba omwana wo ng'aluma omwana munne oba toli ku bantu kati gosanga omwana wo ng'aluma omulala okutu n'omugoba nti gudekera vaawo kiba kitegeeza nti toli ku bantu oli awo pressingo Abafaransa bawo pressinga abadduga bw'abagoba tekitegeeza nti tali ku luuyi lw'abantu nabo abawonya kubanga nabo balina okuyiga obutawopuresinga abantu obutabonyabonya abantu nabo abawonya awo kyendabyewo bakyenjizeemu nze nga nze Aida Nakuyampalanyi nti omuntu kyakulembeza kiina kubanga kya muwendo nnyo okusinga kyakulembera oba kyakulembeza kiditamininga how it affects what he will do kyokulembeza kyanjawulo okuva ku kyokulembera oba bw'okulembera oyinza okukulembera abantu naye nga gwe mu mutwe gwo kyokulembeza ssente oyinza okukulembera abantu naye nga gwe mu mutwe gwo kyokulembeza ggwanga lyo oba famire yo naye kyokulembeza kyekisinga obukulu kyokulembera tulawula akulembeza ki of course akulembera Burkina Faso naye ye mundaayi ng'omuntu akulembeza ki mu mutwe gwe kategerezanya ku waffe owaawano akulembera Uganda naye kikyakulembeza ye nga muntu ayinza okuba nga akulembeza famire ayinza okuba nga akulembeza bantu ayinza okuba nga akulembeza bazzukulu nti ayinza okuba nga akulembeza bamuwakanya nga be bamuliwa be bali ku mutwe kyokulembeza kyawukana nekyokulembera oba ne b'okulembera gw'oli mufumbo sijja kwogera bye twayogedde off camera n'ebyogere okulembeza bwembeera ewange si bwembeera ewange yogera gwe nga Aida okulembeza ki kubanga oyagala kukulembera bantu
kyanjawulo. Nkulembeza bulamu bw'abantu we tujja mu political setting. Nkulembeza bulamu bw'abantu naye embeera ewange nkulembeza mwami wange. Tosobola kubanga okulembeza ebintu bibiri. Mukulu. Okukulembeza bikunde kano. Tosobola bino ebyokulembera byosobola okuba n'ebi. Bwe ntuuka mbanywa amalwa nkulembeza malwa. Bwe ntuuka mbanywa kwete nkulembeza kwete. Ebyo bya bufuzi. Naye gwe ng'omuntu ddala nga togenze mu bya bufuzi kugamba nti noonya kalulu nsanga abanywa amalwa nga nywe nsanga abanywa enjaga njinywe. Okulembeza kimu omuntu gwo kiki ddala muli ky'okulembeza. Katonda, mwami wo, ggwanga lyo, famire yo, kiki. Abantu bonna balina kye bakulembeza, abamu n'abamemba mu paliamenti abo balina kye bakulembeza. Olowooza Katonda tatukulembera bukulembezi? Sokolinde dda ku bantu wano ku ground. Oyinza okusanga omuntu nga yakulembeza mbizi. Nga bw'amala okufuna ssente. Ekimufunyisa ssente kye kiri kyakulembeza at the end of the day. Wano kyayagala okukulembera abantu. Asobola okufuna kyakola ki? Kyakulembeza. Omufuzi akulembeza ki? Tulina okwebuuza nnyo tumanye Yesu ayagala otukulembera. Naye gwe mu budde mu bulamu bwo ddala okulembeza ki? Ekyo bwe tukimanya tusobola okufuna abafuzi abalungi.